Abooluganda Mukama yeebazibwe, amannya mpitibwa Bulamu Vicky. Njagala kwogerako naye mu kigambo wano kitono. Omutwe gugamba nti mujje tuteese bw'ayogera Mukama. Katusabe Taata, tusabe ekigambo kyo kiwe omukisa gwo, kikola amakulu munda mu ffe era kitukyuse mu linnya la Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amiina. Mukama agambye nti mujje tuteese bw'ayogera Mukama. Lwaki ayagala tuteese? Kubanga alaba tulina amakubo ge tutambuliramu amabi, tulina bye tukola ebitasaana mu maaso ge, naye ng'ate atwagaza tumere okubeera nga tetuzikirira, ayagala tubeere nga tuli balamu. Y'ensonga lwaki atugambye mu Isaaya essula esooka lunyiriri lwa 18 agambye mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne biba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe bitwakala ng'ebendera binaaba ng'ebyoya by'endiga. Ki Mukama ky'ategeeza? Agamba nti n'obeera olina okoze ebibi bingi, oba osse muntu, oba oziggyemu lubuto, agamba komawo gy'ali weenenye, ali mwetegefu okubeera ng'akusonyiwa ebibyo byonna. Agenda kuba abinaazaawo nti badde nga biri bingi, naye agenda binaazaawo otukule ozze odde bujja osobole okubeera ng'ate osikira obwakabaka bwa Katonda. Mukama akumpeera ennyo ddala omukisa. Wano yeetaaga okubeera nga twenenya buli muntu yenna. Totya byonna ky'okoze, komawo eri Mukama akwetaaga. Agambye tuteese tubaako ky'otya. Kale katusabe. Taata omulungi, tukusaba otuyambe otuwe ekisa eky'okwenenya eri buli muntu yenna. Mukama mwoyo alumiriza okumunyamba okuba ng'akyuka. Era Mukama naffe twenenya wonna tutambulidde obubi mu makubo gaffe, mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, otusonyiwe, otusaasire, otukyuse mu linnya la Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ne tugamba nti amiina. Bye bye. Tujja kuddamu olunaku olulala.